kale omanyibe Joelia olina kyagala nkuwe Hildaman nzo mukuba abamukolya campaign. Okay. Kati mukola campaign Hildaman ebintu byagamba abantu tabituukiriza ate kintu ekyo nakirabirawo ku ntandikwa kubanga tumukolera nga omusajja ono kututeeka ya n'akolera abantu ng'alimu obulyake kuba butosobola kubanga olinde banno nga mukola ate n'obeerabira. Yes. Olaba munno akwerabidde ate bali abantu batamumanyi. Kubanga n'abantu abakola abantu abanonya akalulu ku kyalo kyali wange mukola Victoria Party yayita abayimbi b'e Kampala bonna nze omwana wo ku kyalo Mawokota teyampita ku kipande naye nga mu kunoonya akalulu talina gwe yayita kwabo ku Victoria Party yagikola nga nene nnyo naliko ekisaawe we kyali nze banzala waggulu awo naye nga mu kalulu naliko oba bulyake otegedde sooka osoosa abantu bo abakuwanika abakola omusingi kiba kiraga mbu ogenda kukolera abannamawokota era yo nsonga lwaki ne mu kibiina kyali bamwemulugunya babuuze kubaze NUP buuza omukulembeze oba buuza baddako. Musalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi bulungi. Kidi obuzibu bwoki? Kubwaki mukwano? Ku byonna kubanga nkulaba ku mitimbagano osatulating eno deri oyomba buzibu ki? Munnange sinnayomba era sina buzibu. Nga omanyi njagala kufuuka honorable ow'Empigi North Mawokota. Yeriweeyo. Empigi Mawokota owali owabadde Hildaman wenyagala okudda. Ewabadde? Wamugyeko dda? Agenda kuvaako. Atya. Tuzize twesimbewo tumuwangule. Hildaman wa Mawokota. Okay. Lwaki oyagadde omusigukulawo waali? Ate nga muyimbi munno. Njagala kukola ebimu byatusuubiza byatakoze. Nga ki? Omanyi ebintu bingi buli munnabyabufuzi ajja n'atugamba agenda kukola enguudo, buli ajja n'agamba agenda kukola ku by'okusomesa, buli ajja n'agamba ngenda kukola ku by'amasomero. Naye nendaba nga mulimu ekintu ekibulamu abantu waliwo ensonga ez'amaanyi ez'abantu ate zabuusa amaaso nga abantu ab'oku ground. Omanyi nze natunudde bwe nti nendaba neŋŋamba ekisinga okubonyaabonya abantu e Mawokota abasomye n'abatasomye egy'emirimu. Nesooka ŋŋamba abavubuka njagala abavubuka nfune pikipiki eza bajjaaji zino mu Ndeeba owa Myagi Company. Buli muvubuka alina ndagamuntu njagala bamuwe piki ng'asobola ogivuga n'egiba myaka 5 agivuge looni. Emyaka 5 wegiggwayo pikipiki eyo efuuke yiye. N'ensonga ey'okubiri e Mawokota awo Butambala Mawokota awo nawonna abantu balina amataka amalungi, abantu balima mmwanyi, abantu balima nantangawuzi. Nendaba nga abantu bwembaleetera idea y'okulima amayirungi nga buli muntu sobola omuwa endo kuwa 10 ez'amayirungi abantu basobola okuva mu bwavu. Omanyi bano abantu bajja kirabanga ali mu kusaaga basoga muno biki byayogera amayirungi bitegeeza ki. Jowelia kiro y'ennyama yagumunya kiro y'amayirungi ya mitwalo 2. Otegeera mbu enze gyempangaalira ekasenge n'emunyonyo wona wansi eyo wansi ku kyebuddo abantu abalina amayirungi basomeseza abaana baabwe bazimbye amayumba balina ssente naye abantu bazibe amaaso bo balowooza muno abantu badde mu kulya amayirungi si kulya amayirungi lw'ensonga maketi y'amayirungi no gyaba eno ekuba paka Kenya nekuba Somalia nekuba Ethiopia. Otegeera mbu amayirungi ago b'abantu bagabanga ag'abayaayi era bengogera bwe nti abantu bagamba ye omusajja ono oba naye nga bw'otunula ewala wazana plan y'amayirungi
siyoka nsose nenkubulira ekigenda okulaakulanya otegera mbu abantu balima eba entangawuzi era tezina market ife tuzeeriira era entangawuzi abantu bazenywera market y'amanya gwawo otegere kati nkubulira ekintu kyosobola okulima nokifunamu ssente. Okay, kakati obuzibu wali bwava kuki okulaba nga tulaka video oyogera ku Hildaman yakukola ki Hildaman muli? Ensonga za Hildaman ikomiti yange gentwa nayo eri mu kumpushinga. Yabadde ngambye siddamu nnyo muwa nnyo gundi naye todamu mu amasanyalaze gwe wa Hildaman bangambye mbuto gwe ogawaye anti bangambye muno bino byenjogerako nga byatakolera abantu ninga ate amasanyalaze yes naye nga naye kugwe naye olaba ani azitowa okusikira ku munne wamu ate azitowawa itenazi artist nange artist ate okufuuka honorable kyangu tegera kusiima kw'abantu mbu okufuuka omukulembeze kwogera bantu babwe kiki kyogenda okukola kyogamba mbuno Hildaman okujjako Ameria yali amusinga ki kuba Ameria yali akoledde bannamawokota ebintu byonna ebisinga Hildaman yo lwajja yabalimba ki era abakoledde ki China kyakoze akoze ki Hildaman subulire gwe wayogolera ate nkugamba lwaki nkugamba mbuno Ameria yali akoledde ku bakazi ab'okukyalo ate nga ne Ameria saagala akumewo olw'ensonga naye emyaka gye alina kuwummula Ameria watuuse n'aleka ffe abaana avubuka envuumulo ez'emawokota zikolye mawokota gwe bw'otunatuna Hildaman alinayo kyakozeeyo bwogenda ku peegi ya honorable mawokota kiki osobola okulabayo ng'okugyeko omulanga akubya esuuti n'aba ku mbaga nebamuwa keeke n'asumula akagwa amakeeki ayagala nnyo erya keeki ate kaakati bahoni abeera ku pati ng'akola genda ku peegi ye ojjeyo otulage muno kiri kino mbu honorable gavumenti aginyigiriza nga eddoboozi ly'emawokota n'abazimbira essomero lirino honorable ge mwasindika atadde ku gavumenti akazito n'abaterawo abakadde bali receiving sente honorable ge mwasindika anyigiriza n'ateekawo abaana orphanage y'abaana orphanage otegedde emawokota kubanga jowe omanyize n'ensonga yange omaze ndi orphan nze okusoma okwo kwansumbamu nga ntuse mu senior 4 vac senior 5 sagisoma kitangu lwafa bwati senior 5 najja kubawo endobo why mbusaafuna kuweererwa senior 5 eyo kati n'ensonga eyo bwekwaba abatagitunuulira bo abakulembeze bajja mu kulimba abantu naye kati mbunga eddoboozi honorable gwe wasindise sooka otunuulire omwana omuto oba bannamwandu ng'omwana afiiridde omwana bajjajja afunye education emawokotaawo omuto teekawo orphanage ey'abaana omanye mbu omwana ono bambi tagenda kufuna buyigirizibwe nzikamuterewo essomero lino ndigoberere nganze omukulembeze nyigiza gavumenti ensonga mbu esente tetwagala za honorable oyo sente buli obuvunaanyizibwa bwa honorable kuteeka kazito ku gavumenti abantu bange baagala kino. Olinawo waliwo obuzibu n'obwali obubaddewo ko before politics between you and Hildaman? Kale omanyi gwe Joelia olina kyagala nkuwe Hildaman nze wamu kuba abamukolera campaign. Kati mukola campaign Hildaman ebintu byagamba abantu tabituukiriza ate ekintu ekyo nakirabirawo ku ntandikwa kubanga tumukolera nga omusajja ono kututeekayo n'akolera abantu ng'alimu obulyake kuba tosobola kubanga olinde banno nga mukola ate n'obeerabira yes olaba munno akwerabidde ate bali abantu batamumanyi otegedde abantu bayinza yakwerabira bayinza okukotinga obubi abo ne bagamba shida balina busungu nedda si busungu mbokwerabira atya shidi Jowe alina byakusuubiza n'atabiko andi kati Jowe kiringa nze okuba naawe wano essaawa zino njagala ba MP
bwemba kwagala naawe so kugamba Joe sawa zino tukole nesina kyenina ne transport sina naye Joe muntu useewo wensonga wali wendaga ngenda funawo sigenda kubeerabira mba nina okukola akasiimo kubanga n'abantu abakola abantu abanonya akalulu ku kyalo kyali wange mukola Victoria Party yayita abayimbi b'e Kampala bonna nze omwana wo ku kyalo Mawokota teyampita ku kipande naye nga mu kunoonya akalulu talina gwe yayita kwabo ku Victoria Party yagikolanga nene nnyo naliko ekisaawe we kyali nze banzala waggulu awo naye nga mu kalulu naliko oba buli yake otegedde soko soosaba abantu bo abakuwanika abakola omusingi kiba kiraga mbu ogenda kukolera abannamawokota era yo nsonga lwaki ne mu kibiina kyali bamwemulugunya babuuze kubaze NUP buuza omukulembeze obabuuza baddako kubanga nze njiwagira nganze naye ebiri munda eri sibimanyi naye nze mpulira eno babemulugunya ate lwaki owejjamu bangu balekera kugamba omanyi omuntu ng'akoze ekintu bagagundi yakoze nno ekintu mani yalina okuwa akasiimo then akuyita ne ku Victoria Party n'atabikola ate munnange anti babayaayi bakone babayaayi bebo bakone babayaayi okay kakati abantu be Mawokota baletedde kubanga Shidi byenna soso laba mu comment section sebyange Shidi mwavu bataga omuntu ng'alina kasente agenda bawa kati abalanda ino wano ayagala kukwata landa ino gisemu campaign anti bwe buzibu abantu bagenda okusanga abantu bajja kwesiba kwaba abalina zegera owulizanga omulamo gw'abantu bosolonda atayina Bobi Wine mukujja Bobi Wine yajja abanamujeregerera ne baga Bobi Wine akimeshi mu bufuzi ajja tukolera ki esawa zino Bobi Wine ye top opposition leader ye top naye nga yajjanga asaaga naye abantu bamulaba abantu abala nga bagamba Bobi Wine akimeshi munywanza kako esawa zino ye muntu avanya agenda bakolera ki bingi kubanga ebyenkulaakulana era mbikubuulira ogenda zijjawa ku bwavu buno bwe tulaba Shidi oli kyali wange nange nkimanyi nti mu butuufu akasente ngenda pekera abantu bonna oba wakakutte nabo ngenda pekera abantu bonna mbabuulire akalusi ka ssente era njagala bannamawokota nze mbabuulire obuzibu basanga be bakulembeze abajjanga abagagga ne bagula akalulu bannange muwe omuntu asobola ng'omuntu avaamu omwasi otegere obuzibu mulina musindika abantu muwokuba muno bagagga babagulidde egundi emyaka egidde ne mufe nnyota bino ebyaffe bigenda kuba byakumumwa kwogera bwogezi natukola twaliri ne Amelia n'atugamba Hilda Mani muyimbi wa ku mikolo bwakola gwa kuyimba ku mikolo osegedde kakati Hilda Mani ye yabafuukidde ki anti omanyi obunafu bw'omuntu kati abantu baba babulaba omuntu nga munafu omulaba nga munafu omuntu nga mukozi n'omuntu kiringa kubanga osama omupiira olaba player singa nogane gundi oyuki player senga abadde akola bulungi mbadde siyinza kujja mu bantu bagamba mutasobola kukola naye okuba ndaba munno munafu otegeera tasobola omugamba nga akulaba ku TV nga kiki omugamba nga tumaliriza Hilda Mani nga ndaba njagala nange nga luli Amelia eyamuleeta n'amusaba amuweemu afuge naye ati ye bimulemedde ddala Hilda Mani madde musaba naye akkirize Kasibante we Mawokota afugemu kubanga nze ndi nzala yaabo njagala kukolya abantu be Mawokota abantu be Mawokota balina amataka bannange sigenda kuva kundokoza njagala abantu mwe basimbe Hilda Mani abantu bagambye mboba omukolerako linnya omuhypingireko kulyaki nze nga olaba nkyanoonye erinnya kulinnya nze Jeweliya erinnya yalikola dda nayimba ennyimba zange nezikuba va kubira TikTok bino ebiriwo muno omuntu yesibira mu nnyumba n'alikodinga n'akola erinnya fe erinnya mu kulifuna
twakolanga ennyimba ne zigenda ku TV nga etegeera abantu b'emirimu akayimba ka campaign wamba ogenda okosa mu abantu ngenda bakolera akayimba kabaita Mr. Mawokota ntuuse kayimbe muko akayimba kakyali mu studio njagala nkola oluyimba Mr. Mawokota ntuuse nze agenda okujjanjaba emitima gy'Emawokota oluyimba byonna bakolera nze eddagala nze mujjanjabi nze Mr. Mawokota Kakigo omuntu omugezi asensinga oluyimba lulamba. Amina. Yeah. Bayanza nyose. Amina. Bakwerinde munne bafani okuwa akalulu olina kyotayogedde kyagala okuyisaawo kimala jjowe abantu bonna Mawokota mundabiranga ddala mama wange ku bikondo abantu bakunge banene mukunga abantu Mr. Mawokota ntuuse. Yeah man.